ki kabe omuntu ina gwe kikwatako akukwatizeeko kuba obulumi bw'amaanyi so tuba kusirika oba oliawo ate n'eno ttiimu teyandibaddewo naye omukyala oyo gwolaba apooca n'ebiwundu mutuuze w'ennankulabi wano mu kibuga Kampala ng'abadde akola gwa kusiika muwogo ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa okumpi n'akatale ka St. Bali ku Ddembe akamanyiddwa nga Owino. Ono mutoli omukyala omulwadde gwe baayokya ki butto gwe basindika mu butto tuzze okulaba aba KCCA abainfomensi abambala bbulu si aba bulaka abaami abo batufuukidde akayinja mu ngaddo we bagoba omutembeeyi bamukwata nnyo ne bamuyisa bubi tetuli babbi tetuli bayeekera fe tuli bakazi abanoonya obuyambi bw'abaana baffe nga bannamwandu ebonye nnyo oba oli eyo oli munnayuganda olumirirwa sooka otunuulira omwana w'omuntu teyabba naye ekimubonyabonya kati kulya omulimu gw'abadde akola si bugaga ngo agenda gulamu ennyumba ennungi oba mmotoka naye abadde anoonyeza abantu be ekyokulya kati nkuba omulanga kumwe betwalonda mutulwaniriddeko ki guno musango gwammwe gubakwatako kubanga ono munnayuganda twalonda ba MP bakansala mutuyambye ki temwina kye mutuyambye kimutuyambye kutubonyabonya kutukuba kutusiba kutulwaza kati mwagala na kututta mu Kampala mwatuleetera amagye ne gatubonyabonya naye tubuuza kiki omuntu wa bulijjo omuleetero kya barakisi 8 zijja zikwata omuntu wa bulijjo anoonya omutwalo gw'okulya esawa ya leero n'omwana ali mu ddwaliro apooca obulamu bwe buli wakati w'okufa n'obulamu kuba tumutuuseko nga yeetaaga obuyambi bw'amaanyi nnyo yeetaaga obujjanjabi bw'amaanyi nnyo obutembeeyi kisi si musango era obutembeeyi bwe tuyimiriddeko okuweerera abaana baffe bwe tuyimiriddeko okulaba nga fyuca y'abaana baffe etambula ffe tetugenda zinga mikono tetugenda kufiira mu mayumba olw'okuba nti no KCCA yaleeta ekiteeka kyayo ekibayambako okubbirako ssente z'omuwi w'omusolo. Mukyala Miriam Mutuwa kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 30 Januari w'omwaka guno yali akedde okukola emirimu gye nga bulijjo n'agwa mu kalayi ya butto ng'abakozi b'ekitongole kya KCCA abakwasisa amateeka abamanyiddwa ng'aba enforcement bagezaako okumukwata olw'okukolera kuzimu ku nguudo z'ekibuga Kampala. Tetunaafuukako byonziira mukyala Kamya mukyala Betty baminisita mwenna ne muzeeyi mwennyini president avaayo ku guno omulanga bajje bajjanjaba omukyala ono ekiruddu embeera gye tumulabyemu embeera si nnungi naffe omukyala wa lubuto otudde buya bagana mutwala mulago bamusala akanyama balaba ekintu ekiri mu lubuto kyafuna obukosefu oba nedda embeera gyalimu edda omusajja mwennyini akola bana bakola wase tuliko abakuuma ku bizimbe by'abantu afunye emitwalo 17-18 ezo zinajjanjaba omukazi zirabirira obwana buli bubiri kuliko akasoma n'akamu akatasoma omulanga gwe tusaba mukyala Kisaka aveeyo addukirire mukyala munnaffe obwenkanya bubeere mu makkati gaffe kigambibwa nti aba enforcement ya KCCA bwe baamala okulaba ng'ono amaze okugwa mu kalayi ya butto kwe kuyita ambulensi y'ekitongole kino ne bamuddusa mu ddwaliro ekiruddu gyali mu kupooca n'ebiwundu awatali buyambi bwonna okusinziira ku bamu babadde akola nabo ku nguudo za Kampala bwe bongera okunnyonnyola n'obulamu kuba tumutuuseko nga yeetaaga obuyambi bw'amaanyi nnyo yeetaaga obujjanjabi bw'amaanyi nnyo naye singa KCCA yatwala eddala lyayo ly'oteekerateekera bannakampala oba oliawo teyandifunye kizibu nga kino ffenno ng'abakulembeze tujja bwe tuti nti kwono kwe tugenda okusinziira tufune eddembe lyaffe litya titwabawandiikira nga tubagamba twagala Sunday market awamu ne evening market okuwooyawooya ku bulumi bw'abantu musajjawo talina ssente naye talina mirimu alina abaana omukyalo ono ali lubuto nga bwe mumulaba kati mukubamu akafaanani mu abakyala abalina embuto bw'oba oli mu mbeera eno bannange tusaba obuyambi buli ayimiriddeeyo buli atunula buli atulabako essaawa zino kino kikwata ku ggwanga lyonna abakulembeze mu gavumenti abakyala mukubemu akafaanani omukazi ono. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina mwe beegattira Kampala Street Vendors and Hawkers Kizito Kenneth amanyiddwa nga Councillor of Uganda abasazeewo okulambula munnaabwe ono mu ddwaliro ekiruddu wakati mu kuwera nga bwe bagenda okufaafagana n'ekitongole kya KCCA kye bagamba nti kisusse okutyoboola eddembe lyabwe. Kulembeze tujja bwe tuti nti kwono kwe tugenda okusinziira tufune eddembe lyaffe litya titwabawandiikira nga tubagamba twagala Sunday market awamu ne evening market
okuwoyawooya ku bulumi bw'abantu kubanga batembeeyi twebaze nga tulinga miliyoni nga 5 tosobola kustopinga abantu abo nga tebakola nga tubawadde kyakkola yensonga lwaki abantu betuga abantu ne bagwa mu accident ne balinnya ebizimbe ne bagwa lwansonga temubawadde alternative yakuyiyiza famire zaabwe ate akatale ke bagamba ke bazimba nga kagwanda nako kalere n'obulala obutale obwo bwonna okukubba bukulobinga nja kuyita kulobinga kwa gavumenti tetwagala bantu kulimba mu linnya ly'abatembeeyi kutubbirako bintu bingi bye batutaddeko usaafi basusizayo bijanjalo naye wengamba sente ze bayonoonerayo mpitirivu nnyo wenkuza ku Kalerwe era yesemu issue bateekayo sente mpitirivu nnyo miliyoni 6 nga Michael Support Center bazisayininga tewali mwana wa muntu kyeyakola ki kyeyayambibwa ffe nga bakulembeze tugamba kino nti muveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka mutubagira amateeka kubanga etteeka eritubonyaabonye eryakolebwa Mr. Hood erya 2019 tugamba lisobola okukyusibwa ne tugamba nti obutembeeyi mulimu era baana muziraba ti obutembeeyi kisi si musango era obutembeeyi bwe tuyimiriddeko okuweerera abaana baffe bwe tuyimiriddeko okulaba nga future y'abaana baffe etambula ffe tetugenda zinga mikono tetugenda kufiira mayumba olw'okuba nti no KCCA yaleeta ekiteeka kyayo ekibayambako okubbirako sente z'omuwi w'omusolo essaawa ya leero wotunulira ekibuga nga bwe kifaanana gw'olaba okukwata omutembeeyi kwe kuyonja ekibuga bo ekyabakwata ku bwongo kasi tojja omutembeeyi mu kibuga olwokoze eki oyonjeza ffe no tukiwakanya nese kuwakanya era mu wiiki eno mu bbanga eritali gere kubanga olwaleero tulabye munnaffe embeera gy'alimu nga twetaaga ate kusituka giya kwongeramu maanyi kulaba ngeri ki gye tuleeta gavumenti ne palamenti okuleeta etteeka eriteeta omutembeeyi okukolera mu bwenkanya pulezidenti Museveni waba yaleeta emirembe mu ggwanga lwaki omutembeeyi yakolera ku ddukadduka lwaki ffe okufuna kapito kizibu okumukuuma kizibu n'okutukumirako akatono ke tulina kizibu ng'ate ffe tugamba bwe tuti omutembeeyi ye muntu omunaku eyeetaaga okuyimusa obuyimusa so si kumusiba mu kkomera bano bategeeza ng'ekitongole kya KCCA bwe kiremereddwa okubateekerateekera n'okulaba engeri gye bayinza okukolamu emirimu gyabwe awatali kutaataaganyizibwa nga kati boolekedde paalamenti okulaba ng'ebadduukirira ku nsonga zaabwe kingirako paalamenti nga tugigamba omuntu ono alina ofuna obwenkanya addizibwe obulamu bwe nga we bwali era naffe bennyini abakola omulimu guno tuweebwe Sunday market ne evening market era paalamenti essaawa yonna gye tugenda okugiraga obutali bumativu nti n'ekiwandiiko kye twagiwa eno received copy original si photocopy era essaawa yonna tugenda biteekamu engatto okulaba ng'eteeka mu nkola ebintu bino ebyokufuna abo bonna abafiirizibwako abaabwe bafune obwenkanya abo be basibye bateebwe naffe bennyini tukyakabira eddembe lyaffe ery'okukola mu mirembe era ntwala omukisa guno okugamba omutembeeyi tesaawa si yakwebaka si ya luddo si ya aseno wabula yasaawa kulwanya mulimu gwaffe kuba omuntu akuggyako omulimu aba akugobye mu bulamu bw'ensi eno aba ayagala kufuula momboze mbakubira omulanga ffena tuyimukiremu ku lw'omulimu gwaffe twegatte eddoboozi limu tulitwale ku paalamenti okusinziira ku bba w'omukyalo ono era ng'akola mulimu gwa bwasikaali ku bimu ku bizimbe mu Kampala agamba mukyala we yagwira mu kalayi ya butto yali lubuto era nga kati mu kiseera kino beetaaga buyambi Amos ngola mulimu kwa security kyalo wange abadde akola ku wino afumba mwoko KCCA yavaayo nemusindika mu buuto nga besikalina taasa ebintu bye nakwa mu buuto kufa ennaku nga 3 paka kati sirabangako KCCA oba omuntu yenna omukulembeze yenna navaayo aleeteko obukyanjabi bwona ettaka lyona lyenkula bweru taleka mutwalo 8 okwambuka waku sikulangako ettaka lya wansi mutwalo 5 saawa eno ngola omulimu kwa security situufu mbweddemu sina sente tuusa obuntu mu nyumba buweddewo abaana basoma kati ali lubuto esaba paliamenti yona sereko abantu bonna abamafiina abeerenge banjasako obuyambi sirina kyendina wabula mu kwogerako n'amyuka ssenkulu w'ekitongole kya KCCA Engineer David Luyimbazi bano abawadde gaabuwa okutwala ensonga zino ku poliisi olwo ne poliisi ekola okunoonyereza n'oluvannyuma bafune engeri gye bayinza okuyambamu omukyalo ono ntuusa okusaasira kwange eri omukyalo oyo erumizibwa naye ate njagala kubiriza omukyalo oyo bwabanga ddala akakasa nti KCCA yali emutulugunya oba emugobaganya alyoke agwe mu buzibu obwo yandibadde aloopa omusango mu poliisi nawe okwekebejja biki ebyagenda mu maaso tusobole okumanya ani yali mu bukya oba abantu ba KCCA bali bamugoba alyoke atuukeko obuvune bw'atagenda ku poliisi nekola investigation okumanya ki ekyagenda mu maaso naffe kitulemesa okulaba okumanya ki ekigenda mu maaso
bwabanga ambulance KCCA yamutwala ambulance KCCA twala abantu bangi mu malwaliro because tusavinga buli muntu w'omu Kampala lesi buli muntu gwe tutwala mu ambulance yaffe kitegeeza nti ffe twamutuusaako obuzibu so mukubiriza omukyalo oyo agende ku poliisi awabe omusango tulina CCTV mu Kampala CCTV basobola okumanya ki ekyagenda mu maaso obanga bintu byayogera ddala bituufu bwe tuba nga ffe tuli mu bukyamu tujja kulaba nga ebyetaagisa okukola tubikola okulaba nga tayongera kubeera ng'ayita mu buzibu yekka nga tafunye buyambi kuba gye ekibuuzo kisigadde gy'oli n'ekitongole kya KCCA mu kaseera kano nga poliisi ekyakola okunoonyereza omukyalo ono agira avundira mu ddwaliro e Kiruddu. Ekituufu kiri nti olumu abakozi baffe tebiyisa bulungi naye ate n'emirundi ebirala mingi babawaayiriza kati bw'otabeera na evidence eri awo ekuyamba okusobola okukakasa nti abakozi baffe baleese obuzibu kiba kituzibwa lenaffe okulaba nga tubakangavula kati nga keesi olumu mbeera ntambula naba enforcement okubalako obulabi abantu badduka buli muntu alimu akola ebintu ebikyamu adduka buddusi olumu neetuusako obuzibu nadduka nawe teetagisa kudduka so ebintu bino si byangu nga abantu babiraba naye bakubiriza omuntu natukizibwako obuzibu aripootinga omusango ku poliisi naffe tusobola okugumbulwamu obwala tetuli waggulu w'amateeka mbi nnyo ate banne bannayuganda nga ffe wetuyimiridde wano mutwebaze kubanga singa si ffe singa ono baamuziika dda mu bwavu bwaffe nga bwe mutulaba wano ffe n'essaawa zino kwe mulabako ono ye ffe kyova olaba ngu tuwaga tuyomba naffe twesaddaase mu bantu era bannayuganda abaafu twesaddaase ku mukyalo ono omukyalo talina